Enkya ya leero bannayuganda ab'enjawulo n'abawuliriza ba CBS FM bakeredde mu kiyongobero olw'amawulire g'okufa kwa muzzukulu wa Kabazzi Raphaelina Nakabuubi. Nakabuubi yayatiikirira nnyo ng'akyawuliriza pulogulaamu ku CBS ey'ebirowoozo wadde nga yasooka kuweereza ku Radio Uganda ate oluvannyuma n'awummula. Ono afudde ekiro ekikeesezza olwaleero mu ddwaliro Ensambya gy'abadde ajjanjabirwa. Maama yagwa n'akuba omutwe ku luggi oba ku mwango, omusaayi ne gugenda mu bwongo. Twamwanguya ne tumutwala Ensambya ne bamuteeka ku oxygen, ne bamuteeka mu intensive care for about a week. Kati ate ne bamuteeka mu high dependence unit au bagita ultra dependence unit gyabadde okutuuka lwafudde. Raphaelina Nakabuubi era abadde musomesa eyatendekebwa mu TTC ey'Enkokonjeru ng'oluvannyuma yazuula ekitone ky'okuweereza ku rediyo omulimu gwe yakola okumala ekiseera era abamu ku baweereza ku CBS FM bamwogeddeko. Ayina kyeyagatta okusomesa abaali bakayingira rediyo okumanya rediyo kyeki, kubanga olwedde bo baali bagibaddemu okuva mu myaka eyo oba egy'enkaaga oba egy'ensanvu mu Radio Uganda. So mufunze yinza ogamba nti omukyalo oyo be bamu ku bantu ab'amaanyi abatandikirwako CBS n'okugizimba okutuusa abantu okugyagala n'okugiganza. Bakyala mmwe obujja bwa ngeri ki obwo omuntu afudde atagenda kudda atakyayinza kufumba mu ddya nandiki okubuteeka ku mukazi nga takyayina nagafumba yeekulidde kyokka n'omuteekako obujja. Abooluganda n'ab'emikwano gye tubasanze mu maka g'omugenzi nga bali mu nnyiike ey'amaanyi, kyokka bamwogeddeko nti abadde musomesa era omukyalo omuvumu ate erya ntama. Afudde agezaako okuzimba obulamu bw'abantu abalala. Kugamba nga she has tried to enrich other people's lives. Nakyesinga omujjukirako ennyo yasanyuka nnyo nga ntutte amawulire, nga nsomye amawulire, kyamuyisa bulungi nnyo n'asanyuka n'aŋŋamba nti ajja kufuna omuntu amuddira mu bigere. Naye omukyalo ono be bamu ku batukuzizza ne batulera ng'abaana, kyekisooka ne batulaga ekyokukola ekituufu nga batwaniriza. Nze nafunako omukisa ogwogerezeganyako ne mukadde wange aye tubadde twogera ennaku zino naddala ku bino bye tulimu ebyokuba nga negwanyiza okulembera Makindye West. Abadde mukyala ate erya Nkuta, abadde mukyala ate erya Ntama, ayagaliza constituency eno ng'akugamba nti Makindye West yalimu abasajja nga Bansuubuga Nsambu abatutumula Makindye West. Raphaelina Nakabuubi yazaalibwa omwami wa Kabaka Paulo Kabuubi ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa 11 omwaka gwa 1939 enkozi mu ssaza lya Beene ery'e Mawokota. Yafumbiriganwa ne Stanley Musisi Kabanda era mu bufumbo yafunirayo abaana 9 nga kati abakyali abalamu bali 5 wamu n'abazzukulu. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze.